Anyway, ne Nambwayo temunenya Akaliro Kabadde Kamutuddemu. Ge mazima. Waliwo ekintu kyokola ng'omukyala n'otandika okukyejjusa. Ng'ekintu kifuuse ekintu nga gwakubiriza abantu ebyapa mbikyuse bannange tokkiriza omusajja takubbanga naye naawe ne kikufuukira omuteeru. Ekituufu kiri nti emboozi ya Nambwayo ebadde etandise okumutuulamu naye nga tikyali kibi okubeera nti nayingira ennyumba eyo nga tennaba kuggwa nsonga abasajja bano bamanyiira. Omusajja n'obonabona naye okuva nga muli ku zero n'atuuka ku hero n'atandika okwagala okufuniramu omukazi omulala so 10 aweggayaza. Naye abakyala mwerwaneko. I know it is very hard omukazi ayise mu bingi naye era taviiridde yaawo. So kati Suna Ben ndoza ateekateeka kwanjula mugole nga bwe kyali last year. Alaika ndoza kati essanyu limuze ku matama ateekateeka kwanjula mugole. Zawedde mukyala muzadde. Zawedde mukyala muzadde abeereddewo Mayanja family and that's amazing. Munsi buli muntu yeetaaga omuntu agenda okumubeererawo bannange. Omuntu gogenda okubira akasimu omugambe nti munnaye embeera ekalubyemu. Omuntu agenda okulaba ng'oli ku ndiri nga tolina yadde omuntu ajja okurescuinga yajja enyigewo. So Zari avuddeyo n'abagamba nti bw'abaleetera mulamu wammwe temwebuuza. Omusajja osobola okumubeererawo in 1,000 ways akusasula na bikyamu byereere. Kati Zari ebbanga lyomaze mu bufumbo n'abasajja abasinga ku gundi ku Shakib amaanyi bw'obeera ng'okyasobola okuvaayo mu audio n'okaabira akasongasonga akafaananako bwe katyo just Shakib okuyimirirako n'akawala nga katudde wali when you don't even have enough proof. Ndabira ddala nga you're just chasing clouds. Simbubi. Zari avuddeyo n'atugamba nti lwakuba kale nammwe abantu b'oku social media musobola okupininga omuntu paka ku kisenge ne mumugjamu ebyama. Zari abagambe we mulaba mulamu wammwe omupya temububuuza bibuuzo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banaye muli mutya kansubire muli bulungi. Nsazeewo ka program tukakolereko wano mu mmotoka badde nva kusaala. Sawumwe batwale etya bannange temwebowa nnyo temwenakuwaza temwenyiizanyiiza kino ekisibo kyaffe you know weyagalire mu kisiibo ate temulya nnyo wapapwe kabatwalirewo obulambalamba mu kyenzo okwogerako twalabye Nambwayo ne Suna Ben. Nambwayo ne Suna Ben banaye kamusooke mutwogezeeko kwegamba abantu abaali babawolereza temutubaliddemu ddala yadde n'amagezi naye nga kino kikuyigiriza kyembeera eriwo wakati wa Suna Ben ne Nambwayo awali abaagalana toteekayo kikyo. Balabanye abaagalana nga bali ku mutimbagano balwanagana ne muvaayo ne mukuba ebiso ne mukola ttiimu ne mwekolamu obubinja banaye mugenda kuswala. Kino kirekawo aba ajati be baavuma emmamba omusajja yayimirira n'abavuma n'abaweebuula lwa Nambwayo abantu bano ogenda bagamba otya. Anyway, ne Nambwayo temunenya Akaliro Kabadde Kamutuddemu. Ge mazima. Waliwo ekintu kyokola ng'omukyala n'otandika okukyejjusa. Ng'ekintu kifuuse ekintu nga gwakubiriza abantu ebyapa mbikyuse bannange tokkiriza omusajja takubbanga naye naawe ne kikufuukira omuteeru. Ekituufu kiri nti emboozi ya Nambwayo ebadde etandise okumutuulamu naye nga tikyali kibi okubeera nti nayingira ennyumba eyo nga tennaba kuggwa nsonga abasajja bano bamanyiira. Omusajja n'obonabona naye okuva nga muli ku zero n'atuuka ku hero n'atandika okwagala okufuniramu omukazi omulala. So Nambwayo akowabala kalungi naye lwakuba nti kakuyisiza akayiringu yadde nga bbaawo yabyeganye nti tannakuvumako. Abasajja bannange oba muzimu ki ogubalinnya ne batandika okuvuma bakyala baabwe you know. Bambi yayogera bingi kireka ndooza he nearly ran crazy mad ng'alabira ddala ndooza you know naffe abasajja tuba tubabalira nga tulina be tubabalira nga nabo balina bye batubalira nga nabo balina bye babala. Oyinza okulowooza nti gwe ogenda okubeera future wife nga waliyo munno nga yagenda okutuulawo. So kireka ndooza Suna Ben bambi kyamukosa era nga bwolaba bibadde ku mutimbagano yesterday batudde Hajiketi yabaleese banaye Hajiketi Allah akuwangaaze
Mungu akuwangaze wagassa abantu wagassa abaagalana mu kisiibo muno eyo mpeera y'amaanyi nnyo. Haji Keti wayunza Oluganda wakoze ekintu kirungi nnyo okuleeta Nambwayo ne Suna Ben together ne babeera nga basobola okwogera ne bawuliziganya ne batuula ku mmeeza emu. Ani yali amanyi? So ebyo bwe bityo bwe byatambudde. Yoyo ye Suna Ben for you, yoyo ye Nambwayo for you. Wabula amawulire agaliwo gali nti bakkiriziganyiza ne bamuwa poloti ya bukadde 5 ku 10 aweggayaza. Naye abakyala mwerwaneko. I know it is very hard omukazi ayise mu bingi naye era taviiridde yaawo. So kati Suna Ben ndoza ateekateeka kwanjula mugole nga bwe kyali last year. Alaika ndoza kati essanyu limuze ku matama ateekateeka kwanjula mugole. Bannange social media oseka bw'okaaba naye nga regardless tusigala tutambula. Ate bwe twabaddeawo ne tulengera munnaffe Weasel ng'akuba emiranga egibula okumutta. Bannaye Weasel bannaye olina katemba. Naye nze mmanyi ekireetera abantu banene obuzibu kunywa. Kunywa tuwamulabye nga yeegayirira Zawedde nga bw'ogenda okumulaba mu kavidiyo kengenda okuteerawo ng'agezaako okumunnyonyola amami nsonyiwa amami kino mami kiri bampi Zawedde mukyala muzadde. Zawedde mukyala muzadde abeereddewo Mayanja family and that's amazing. Mu nsi buli muntu yeetaaga omuntu agenda okumubeererawo bannange. Omuntu gw'ogenda okukubira akasimu omugambe nti munnaye embeera ekalubyemu. Omuntu agenda okulaba ng'oli ku ndiri nga tolina yadde omuntu ajja okurescuinga yajja yenyigewo. So big up Zawedde, ekyo kye wakolera Mayanja family kirungi nnyo. Abakwano baabwe we bataali, abantu be baasanyusanga be baaguliranga omwenge we bataali, byonna be bataasobodde kukola gwe wabikoze, and I salute you for that. However, Mayanja family should work on their behavior. Akakyamamemera tekagololekeka naye when the worst comes to worst abantu bamanyi okwetiriza. So I think Mayanja family mwekube mu mitima ebintu ebimu bye mukola bikosa. Sorry esobola okuba nga ina kyemininga naye esobola okuzzaako omuntu emabega ku percentage gy'abadde akwagalamu. For example, Zawedde bw'aba abadde akwagala 10 oyinza okuba nga omusazeeko like 20% ku love gy'abadde alina gy'oli. So Mayanja family akantu ako tekaali kalungi. Nja kigamba ku Mayanja family kubanga nti bo omuntu omu bw'akola ekintu family yonna yeebeera ekikoze. Yes, kumutimbagana bwekito bwe kibeera family yonna yeebeera ekikoze. So Weasel kye wakoze kibi nnyo era tekiddamu. Nga nnaatera obbasiibula bannange ngende nsibulukuke Zari avuddeyo n'abagamba nti bw'abaleetera mulamu wammwe temwebuuza. Omusajja osobola okumubeererawo in 1,000 ways. Nakusasula na bikyamu byereere, nakusasula na bwenzi. Shakib agamba ka video ako kaali kadde naye bannaye kambuze. Omuntu tanyumyeko na mukwano gwe. Just omuntu ayimiridde buyimiriza omukyala atudde wansi nga muteekawo ebigambo nti beeyagala. What if babadde banyumya mbunyumya? Okujjako nga waliwo alese video egamba nti Shakib yabadde oba yenywegera n'oyo omukazi oba balina moves ze baakoze ziraga nti ddala baagalana. Naye just a picture eyo yokka, it is not satisfying. Teina ze kye movinga nako. Kati Zari ebbanga lyomaze mu bufumbo n'abasajja abasinga ku gundi ku Shakib amaanyi. Bw'obeera ng'okyasobola okuvaayo mu audio n'okaabira akasongasonga akafaananako bwe katyo just Shakib okuyimirirako n'akawala nga katudde wali. When you don't even have enough proof. Ndabira ddala nga you're just chasing clouds. Simbubi. You know, you have all the sanyalaze. I don't know what is wrong with you, Zari. And by the way, Zari, I like her so much. Naye obuzibu buli bumunze bwentabukira. Is Zari coming out on cheap talks? Kati ngaako obadde osirika busirisi. But anyway, Zari avuddeyo n'atugamba nti Rakbat kale namwe abantu b'oku social media musobola okupininga omuntu paka ku kisenge ne mujjamu ebyama. Zari abagambe we mulaba mulamu wammwe omupya temububuuza bibuuzo.
kubanga omusajja abalaza omukyalo omuddugavu ng'atudde. Zari, I think this is not to me. Kunze kibulamu. Like, I mean, omuntu osobola okuba nga just yamukutte bukwasi ng'anyumya mbunyumya na mukwano gwe. Omusajja gw'obeera naye buli kiseera. Anyway, abasajja kale yes benda, but kino tekinkakasa. Like, siri satisfied. Sikitwala ng'omuntu eyabadde ali mu bwenzi kubanga nkakasa obeera ne Shakib, you can check his phone, you can, you know, naye just omuntu okuba nga abadde anyumya n'omuntu ne bamukuba akafaananyi. Sikirabamu nnyo kale makulu. But anyway, tugendera awo. Zari yavuddeyo ku mutimbagano nga bulijjo tanyigirwa mu ttooke ate ye tasirikako. N'abagamba, mumpulira? Abagambye ebigambo bino, imbu we mulaba mulamu wammwe omupya mumanye nti omusajja amulemye. Omusajja amututte mugundi mu young and rich and famous. Omusajja amututte ku hijjo. Omusajja amukoledde buli kimu naye mbu omusajja agaanye. Babagamba mbu omusajja tebamweyalira ne bamwebika. Zari yamweyalira n'amwebika. Kati naye kati nze mbaagala na nayize nteekayo kitono. Tugenda kubeera tukyali awo tubalabe nga batijjukana. So I think we better stay away from these things. Baagaliza futali ennungi. Mweraba.